Sebachije Emmanuel, ambassador wa GTC Air and Sea Cargo, company ereeta ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya China okutuuka wano mu ggwanga erya Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo embeera egenda mu maaso mu ggwanga ye ya lockdown. Buli omu waali ali ku muggalo olw'embeera ya COVID. Mu kiseera kino abantu bangi nnyo bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. GTC eyagala okwegatta wamu n'abo abakoze ekisoboka okulaba ng'abantu abali mu buzibu bayambibwa. N'olwekyo GTC yeewaddeyo okuba ng'etuusa obuyambi eri abo abayita mu kusoomoozebwa mu kaseera kano. Bw'oba olina omuntu yenna gw'omanyi okumpi eyo gy'obeera, tukusaba ng'alina okusoomoozebwa okw'enjawulo kw'ayitamu, naddala ekyokuba nga tasobola kutuusa ku bantu be kyakulya. Akyasobola okubeera omukyala alina okusoomoozebwa ng'alina n'abaana ab'okulabirira. Akyasobola okubeera omwami ng'alina okusoomoozebwa era ng'alina abantu ab'okulabirira. Tukusaba otukubire ku ssimu 0800 220 221. Ennamba eyo eri toll free, si ya kusasulira era tebajja kukyajinga kasente konna. So tukubire ku nnamba eyo tube nga tufuna engeri gye tusobola okuyamba abantu abo oba omuntu oyo gw'oba otubuulidde. So nga waliyo ne bakasitoma baffe ab'enjawulo, mmwe nga mutambuza ebyamaguzi byammwe ne kampani yaffe ya GTC okumala akaseera, naye nga nammwe muyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, twagala okujjukiza era n'okutegeeza nti bw'oba kasitoma wa GTC ng'oyita mu kusoomoozebwa mu kiseera kye tulimu, tosobola kutuusa ku bantu bo kyakulya, tukubire essimu eyo yennyini toll free 0800 220 221. Naawe tube nga tufuna engeri gye tukuyambamu. So nga jjukira bwe muba nga mumaze otukubira, naffe tujja kuba nga tubanoonya essimu eri emu yokka ejja okukubirwa oba ejja okukubira ye 032 330 2700. Eyo ye nnamba yokka eva mu GTC eyagala okutuusa okuyamba gy'oli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbasaba mweyongere okuba nga mutambuza ebyamaguzi byammwe ne kampani yaffe eya GTC Air and Sea Cargo nga mukozesa ennyonyi oba nga mukozesa emmeeri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, amanya Sebachije Emmanuel, ambassador wa GTC Air and Sea Cargo.